Bisimillahi wa baad. Afal'aana tugenda kulaba ekigambo kyaffe ekya Imaamu Hasan al-Basri. Imaamu Hasan al-Basri yayogera ebigambo bino mu kitabo ekiyitibwa Qadaa'ul Hawaa'iji Ibni Abi Dunya. Ekitabo ekyo kya Ibni Abi Dunya era y'omu yatungira ekitabo ekya Islahul Maali. Mmanyi ono yagamba, Ibni Abi Dunya yagamba nti Imaamu Hasan al-Basri yayogera ebigambo bino, yagamba nti لأن أقضي لمسلم حاجة أحب إلي من أن أصلي 1000 ركعة. Imaamu Hasan al-Basri yayogera ebigambo ebyo biddamu. Hasan al-Basri yagamba لأن أقضي لمسلم حاجة أحب إلي من أن أصلي 1000 ركعة. Yagamba mu bigambo bye bitukuvu n'ayogera nti nze okumalira omusiraamu ebyetaago byoba ekyetaago, okubeera ng'ayingira mu nsonga ez'omusiraamu munne, okubeera ng'amalira ekyetaago, yagamba nti ahabbu ilayya, nti kyekisinga okuba ekirungi gye ndi, kyensinga okubeera nga njagala mu mutima gwange, min an usalliya 1000 raka'a, okusingako n'okusaala eraka 1000. Yabeera ng'ageraageranya omulimu ogw'okubeera ng'oyamba munno, okuyingira mu nsonga za munno, nga saala zino tulina abeetaavu bangi abaagala okujjanjabwa, abaagala obuyambi mu mbeera ez'enjawulo. Yagamba nti okubeera ng'oyingira mu nsonga y'omusiraamu oba okuyamba omusiraamu munno mu mbeera gy'aba alimu, Imaamu Hasan al-Basri yagamba nti kyasinga okubeera ng'ayagala gy'ali okusingako n'okusaala eraka 1000. So nti okuyamba omwetaavu, nabbi waffe yagamba mu hadithi nti wallahu fi awuni li abdi ma kaana li abdi fi awuni li akhihi. Yagamba nti Allah ayamba omuddu ebbanga omuddu ly'amala ng'ayamba baddu banne, ebbanga ly'omala ng'oyingira mu nsonga za muganda wo, Allah subhanahu wa ta'ala naawe ayingira mu nsonga zo. Yenna ayamba omusiraamu oba ayamba muganda we omusiraamu mu mbeera gy'aba alimu, manya nti Allah subhanahu wa ta'ala naawe ajja kuyingira fi hajataka, ajja kuyingira mu nsonga zo. So bakubiriza baganda bange kubeera nga tutwala ebigambo bino nga kikulu. Singa oba ofunye omwetaavu ng'olina obusobozi obumuyamba, obeere ng'okola kyonna ky'oba osobodde okubeera ng'oyingira mu nsonga ze, kubanga ekyo kisinga okuba ekirungi n'okola nawaaffe ekisigadde. Kuba nabbi yatuuka okwogera n'agamba nti inna al-mu'mina lil-mu'min kal-bunyan. Yagamba nti omukkiriza eri mukkiriza munne balinga omuzimbo, yashuddu ba'dahu ba'da, oli yanyweza munne nga olaba omuzimbe baba baguzimba, olaba nga ettofaali erya wansi lyerikwatira neriwanirira erya waggulu, era singa ojjayo lino erya wansi goona gayiika wansi. So tubeera nga tulina okubeera nga tukwatagana, era mu hadithi nabbi yagamba nti omukkiriza eri omukkiriza munne balina kubeera nga balinga omubiri ogumu. Singa baba bakubye eriiso osanga nga n'ebigere biri kukaaba, oba kuba okugulu osanga amaaso gakaaba, olwala senyiga akutte paati emu n'obula otula ekiro kiramba. So nabeera nti naffe tulina okuwangala bwetyo ng'abakkiriza mu kwagalana, mu kuyambagana ne mu kusaasiragana. So nsaba Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala atusaasire, atunywereze ku bigambo ebyo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.